Vampino yansanga backstage. Nenjogera ne by the Vampino I'm doing kunya. Can you come and do your verse? Nakiriza. That is how Vampino came on stage. Ati story ate yakola rehearsal. Nenga bombanyiti he's an artist. You know, he has talent, he has skill. Yaja nachikuba atenga kya kabiri. Navao nagenda. Kati simanyi side lwa bali baplanize kujja naye simanyi. Ze yangwako bugwi netwogerawo najja ku stage. Waliwo muyimbi omugwe mwayimbanga naye mu Bruthiri, mukyala Jackie Chandiru, yavayo mabega kawo n'agamba toba kubira kasimu wa Dubai tabaali etaaze naye kyekyagano bakubira kasimu gwe nga gwe yayimbako nabo. Yes, because concert yali battle. Nali saagala side eri egamba nanoonya abanyamba. Nali njagala bakuba nze nganzi bakimanye nti Cindy Biebe the king herself yakoze atya yabakubye Cindy yayise kundi n'amuyamba kuba bamanyi side eri balina propaganda mungi. So I wanted to beat them on my own. Tuvola abayimbi saba kubira. Emabega kawo Sheebah yavayo nga bato biwedde. Najja nakwebaza okukkiriza bata bambe balinda owebaze activist Sheebah n'ogaana nakati. Yeah, because Sheebah she yampita. Abantu bagala kulemerako ensonga nnyo. Batampitangako for this battle. The university called. Era tuvola nebaza ki? The university. Abantu abampita be nebaza. The ones who gave me an opportunity, the ones who paid me, who gave me that stage, that was Victoria University. Not her. Yeah, that is why I cannot thank her for what she didn't do for me. Battle we yatandikira yasigala avuga enokundi nti nze anoonya battle. And the truth is yali akimanyi nti bebakola ki? Bebankubira. Kati Maya nayogera ekituufu nti yakola ki? Yankubira. And yet mu battle it was like a weapon of you're the one who wants to fight me, you always want to fight me. And that is not true. So siina bye mwebaza. Bwabanga ina kye yankoledde nja kumwebaza nja kyogerako. But kino si ye yakinkoledde. Naye yavayo n'akwebaza. Yes. Yebale kunnebaza. Bankubira so nenjiteekamu vibe. Audience esinga yali bafaani bange. So obviously she should be happy. Yes. But me I have nothing to thank her for. Bashibaholiki abasinga bagamba naye wali badde happy olw'ensonga yakuza ku stage. Nteyanziza ku stage yankubira because yali anneetaaga. Aine mikwano gye mingi lwaki teyakubira mikwano gye okitegeera if you want to help somebody help your birthday. Why do you call Cindy who is not your friend? Yeah, so for me it was not helping. No, they needed me for that battle to happen. They called me and I did my job. That's it. Gwe battle enonge emaze okuggwa naddala abantu abali mu kisaayi balabanga bafaani bammwe abeetemyemu bafaani ba syndicate ne bafaani ba Sheebah mugenda kola mutya okulaba muzeewo bafaani bammwe baddewo buto nga battle eneewabwe wedde. Bafaani bajja kuddawo. It just needs time. And emboozi egenda kuvaawo endala ejje. People forget very easily. So bafaani baffe kijja kutereera. After this time bagenda kuddamu era music. Sheebah China music gwafulumya nange na music gwefulumya. Let's just enjoy the music. Today bwalinga bwe twabadde before. Yeah, tewali I don't think dividing the forever. No. It was one battle. Tewali wondala. Mulimu abasobanyi bagamba battle n'engeri gye yaggwawo kwawadde mugenda mutandika mugitambuza mu bifo ebyenjawulo naye engeri gye yaggwawo lwaki temukola y'akayimba mwenga abayimbi ababiri Sheebah ne Cindy ne tulako ku kolabo yammwe babiri. Siraba nti kiri necessary. Why? The vibe is enough. We don't need the collaboration. Ate kati ba collaboration ebeere bagase forever. Okitegeera and I don't want that. Waliwo ennyumba etambula emabega kaawo ne batugamba Cindy yatulaze amaka gago sigago. Sinnabalagako nnyumba. Gaane. Simanyi nange. Sinnabalagako nnyumba. Sinnavaayo ne ngati eno ennyumba yange oba biki. So mundeke emboozi muginzijeewo. Naye ennyumba yo siiyo. Mundekere ddala wabula. Kubanga from the very beginning I told you, for me I don't want to bring my properties on TV. Otegeera nti nina kino nina kiri. Eyo conversation tegenda kuva mu nze. Era nakati kyengenda okumaintaininga. Waliwo ka video akatambula emabega kaawo ng'omukulu omwami yavayo n'agamba mbu iPhone baziweze France ne tugamba bannange. Ate mutukubira ddala ku mutwe kati. Ekituufu nti iPhones were banned in France. It's true. But ewedde oba just? Ewedde. I think it was the night after. I think the day after France banned iPhones. Lwaki baziwera? Nga bate kyekyaziweza bate eno? Kati science awo gwe simanyi. Oba mwe abakola. But it was about the phone. Okitegeera artist oyo si simu. Ali artist muyimbi. Anti kati gwe no bato kibale tutambuza ekyo. But ye ali muyimbi ero si linnya lye. Just the phone was banned. Tewali, we're still the same. Nkyali Cindy Biebe naye akyali ye. Emabega kaawo wavaayo Noah omukulu saha
obwa vice bona atajja kulayira nakati mukirowoozaako kyekyasingisawo okujja okulayira. Tumulinze because okumuteekako eyo position yatuula ne team twatuula meetings alinga 3 nga waali nga he's interested, he was happy about it na buli kimu. Then when alangirira I think he got busy because you see that alina concert biki. So tumulinze wafunira time ajja gikola acceptance biki tutamu. Gwenga omuyimbi omukyala ate ng'oli president w'abayimbi waliwo bino ebibaluseewo naddala biri nnyo mu entertainment ebya Bruno K obyaba engeri gyebitambulamu eby'abaguluneedi okulwanagana ne Rickman ate bonna bali mu music industry. Gwenga president kino kino kyoba kyogerako kyobuvuyo obususe mu music industry. I understand. Unfortunately, as Uma, it's about controlling personal behaviors of people. It's so about how to behave with women in their lives. Every night we took what nga association. Though it would have been nice to be able to sit with these people and talk to them, you know. But techiri mugundi, techiri responsibility ya Uma. For us, it's about helping the artists, them and their art, improving the art way, tambuza music, tambudata, field of their music to but their personal things are their own personal things. But it is disappointing. Okubanti, the music industry, balijira in that light. It's very disappointing. Let's see now what's all by in this situation. Abantu abasinga bava ne bakomentinga ne bagamba abayimbi nga Omugenzi Radio bafiiramu ezo saga ez'okulwanalwana. Mwenga abayimbi nga lwe twali tutambuza ekya drugs mu abayimbi mukikoze bityo okulanga mukikontrolinga kati kino kyekizze omugenda laba mutyo okulaba nga abantu baddamu kubeera mu buvuyo bwebutyo abayimbi bannamu. I understand. Well, as Uma, we're planning an awareness campaign okubamu ne some conferences okwogera about branding yourself as an artist. Branding yourself involves empisa zo engeri gy'obeera mu bantu, how you deal with engeri dealinga ne damage n'erinnya lyo ebintu ebyo byonna. So we're planning a conference so that we can educate some artists engeri yokitambuzamu kuba bibeerawo. You understand, tuli human beings as artists, abantu balina okujjukira tuli bantu naffe. So it's what we want to talk about is how do you handle such situations. Even lagu ngama mumuze mirembe yafa emabega kao ekifo kya National Theatre bakyogera ne kigambibwa mbu baagaana omulambo gw'okujjako ku National Theatre. Gwenga president specifically Gwenga president wayogerako n'abavunaanyizibwa ku National Theatre bo bagamba ki? Yes, nga executive yange ya Uma twagezaako nnyo pushinga for evening lagu. In fact twali tulowooza nti we need to push because National Theatre is for artists. Twali tumanyisa an obvious case era twali very surprised okuba nti UNCC agaana. It was very shocking they can actually refuse for that to happen. So kiba kitegeeza tuddemu tutunulemu amanyi ga UNCC gavaawa. Kitegeera like is it for artists, is it not? Tuyinza okubeera eno kumbe nga wali kali ka business tebatambuza. So that also made us, because it's the first time tebaganangako. All the other artists betubuzizo tuyamba ne batuwa ne green room ne bagituwa. It's the first time that bagana. So nze njagala kumanya lwaki bakola ki bagana, but it's very embarrassing for UNCC not to allow the body of an artist who the whole country knows she has been fighting ibanga dene. So nibagana okuba nti tuleeta the body to the National Theatre. It's very embarrassing. Emabega ka waliwo ebifaananyi ebyafuluma nga twakava mu kuziika kw'omugenzi Evelyn Lagu nga kiraga mbu gwe watudde gwe n'abamu ku bakakiiko mwatula n'omukulu Hildaman nga muli ku kintu kya copyright mwakomawo ye meeting yavaamu kibala ki? Okay. Kati eno copyright meetings tuzibaddemu for the last 2 years. Nga twatula Ministry of Justice era kati bwetwazayo ne tumitinga the Attorney General. Ate wano wendi nsobola I'm almost sure that by the end of this year, tujakuba to at least to one this eteka bwe lino okubeera, because right now eteka bali isada but right kwata omuntu okutini munda some lines, some English join okola ki okukyusa. And by the end of this year the Attorney General assured us again making assurance by the end of 2023 kijakuba kiwedde. Next year tugenda tutambula butambuzi enforcement kati tuba tukwatako not the copyright law. Abantu abasinga bagamba Uma esirise nnyo federation eri kuki kubanga abamu abayimbi balina kubuuza mmwe ne babuuza federation kwa federation eri waggulu wamu bagamba federation kuvayo yatandika ku kya copyright yeetuusewa. Federation conversational copyright bagisange etambula. They are very, very new to this conversation. Chivola ne moyo meeting tebalimu, you know, because ebade tambudeke banga, there is no need for us to go at behind, introduce a new team to an topic. Tuli kubanira chechimu. So we are moving forward. Whether they join us or they don't join us, njagala babere at peace until the copyright law is being handled by all the right people. And then nekirala fete tuli under the federation as Uma. Tutambula byaffe nabo batambula byabo. So they are not above us.
nkuzeewo ku kya bato katono bato twalabye ebitambula nga mugamba eddambaale gwe yasazeewo eddeka eri ewammwe oba babasaliddewo ne bagamba tuddambaale kati olaba zino extras twazisalawo when we sat down to sign the battle ekoloni naziri twazisigning at the same time. So balonda the best places for us fan base yaffe gyeri so obviously bakwata east kubanga nze that is how Mbale is going to happen. So after that we were planning to have a western naye ekyo tekyali confirmed but we were supposed to get our side then also handle her side because that is western for her people. So it was just a business decision not nti nze nagamba sente ezaali mu bato ze bagamba miliyoni 10 okuwangula tulyako ddi kubanga abamu bagamba wawangula mbu wawangula simanyi yazogera ku kubanda lisi zimanyi mu contract yange tezaalimu when I was talking to the VC for Victoria University saziwulirako so nazira just mu mboozi ng'abantu boogera anti Kasuko yali in charge yatugamba aliwo miliyoni 10 ez'okuwangula alaika ayogera kujubisa mbeera naye nga tezaaliyo nze sinazirabako